Amatendekero g'abasawo n'abazaalisa ge gasookera ddala okuggulwawo omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda omwaka 2020 olw'omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde kya COVID-19. Enteekateeka z'amatendekero gano zagootaana nga n'abayizi abaali balina okukola ebigezo tebasobola kubikolera mu budde obwali bwalambikibwa. Olwaleero bano batandise ebigezo ebifundikira olusoma giyita semester newankubadde nga byalina okukolebwa mu Desemba wa mwaka 2020. Ebintu bitambudde bulungi, abaana bayingidde ku budde basobodde okuyingira, ebipapula bimaze bulungi. There was no shortage. The center well organized. When we arrived yesterday, we checked. We found the center, the examination rooms well organized. Guno mulundi gwa 30 ng'ekitongole kino kitegeeka ebigezo bino era mulundi gwa 6 nga bitegekebwa mu nkola ya semester wansi w'ekitongole ky'ebigezo ki Uganda Nurses and Midwives Examination Board UNIMEB. Gatte abayizi 1,224 kuva amatendekero g'abasawo n'abazaalisa 92 be bakoze ebigezo bino mu bifo ebikkirizibwa okukolerwamu 82. Ekibuuzo kino abaana abakitudde abagenda okukikola okusinga be baana abamaliriza emisomo gyabwe. Mu aba diploma 2,427 n'aba certificate 1,397. Omutesiteesi omukulu w'ebigezo bino okuva mu kitongole ky'ebigezo bino ekya UNIMEB Naswa Juliet Kwesija agamba enteekateeka etandise bulungi nga n'ebikozesebwa byatuuse mu budde. Abaana abagenda okutuula ebibuuzo bino bandibadde baamala mu Desemba 2020 naye olw'ekirwadde ekya COVID mwenna mumanyi ebyabeerawo kati bamaliriza ebibuuzo byabwe mu mwezi guno ogwa Maaci. Mu mbeera y'omuggalo waliwo abayizi abaafuniramu ebizibu ebiteebereka muli abayizi abawala okufuna embuto era okwawukanako ne bweguze gubeera bano bakufuna omukisa okutegekebwa ebigezo eby'enjawulo. Mu June wagenda kubeerawo ebibuuzo ebirala era abamu abasinga twabawadde amagezi nti no beewandiise bajje bakole ebibuuzo byabwe mu June. Ebigezo bino bikolebwa wakati mu kugoberera ebiragiro by'ekirwadde kya COVID-19 nga buli muyizi abadde asooka kunaaba mu ngalo akootadde n'okwambala masiki nga byakukolebwa mu bbanga lya wiiki emu. Taazo ezimu ezirina abaana abangi ate nga kati spacing yeeyongeddeko. Twaweerezaayo ba invigilators bangi. Tone Sennabulya yakusakidde eggulire lino.